tweyanziza tweyanzeeka Kato abadde mukwano gwange abo bayogera bwenyumba naye bwesika naye adde ayina ekintu ennaku zino kyankola naagala ng'oli wakuweereza amafuta kati Mariam oyoko yalina okumpa ekyo ez'okukozesa yangu waliba asaagala weereza ati wekuvaako ngenda wa Mariam neyanziza bali kwagala Kato neyanziza webale nnyo mwenna ani wange njagala omuntu mukyala wange ono alina okuguma abaddewo n'omwami we weyagala bagala ate abadde alina ekizibu kya nabagala nesanga bwesaasibwekyo nenemukula nti muto kaseera binomugamba kino binomugamba kiri ajja kukwano kwange ate okusabira mukama All protocol observed. Good afternoon, everyone. I beg to use English because Honorable Kato Lubwama had started going on the global stage. He had fans and actors from Nigeria and Turkey who requested that I pass on condolences, and I will try speaking in English. On behalf of the family of Kato Lubwama, we want to celebrate the life of our beloved father and best friend, who has left a lasting impact on all of us. Honorable Kato Lubwama was a loving and devoted father who always put his family first. He was a provider, a mentor, and a best friend. His love and guidance will always be cherished and forever remembered. We know that he touched the lives of many people, and we are comforted to know that his legacy will live on through his art, and we shall make sure that his memories will always live on, and his legacy will always live on as well. We want to extend our heartfelt gratitude to all Musei's friends, fans, and well-wishers. Your support and encouragement meant the world to him. In a simple way, we would want to first thank Mama. Mama, webali nnyo webalire ddala okulabirira taata lino lyonna ebbanga. Singa nabagala mwebali mutubye okuva ku Martin Road, zonna zazannyumiza. Julius Dumba, omwami ono sabaddeko mu maaso, abantu abasinga mbadde mulaba Noise Media, naye ono yafuuka muganda wange. Okuva Honorable yava mu Parliament abantu bangi nnyo abadduka. Ne Julius yali naye ne Honorable Munyagwa. And I'm very sad that Honorable Munyagwa right now aluzira. Tasobodde kaba muganda we. I would as well like to thank the President, the Speaker of Parliament, the King, members of the 10th and 11th Parliament, my dad Honorable Muhammad Nseriku, Mama wange Mariam Dagiri, Uncle Abi Muchibi, Uncle John Besti, Mr. Ruben Nchibuka, Charles James Senkubuge, Mama wange Sisi Namuju, Honorable Karanga, Honorable Alan Siwanyana, Honorable Pamela Kasio, Alfred Diamond, Kasuku, Taki family, and Richard Mofid Damijo from Nigeria. We are grateful for all the love and kindness you showed him throughout his life and even in his passing. Maybe I need you to chimucha denga emphasizing. Ngagamba if art, singa abantu bali bakola nnyo partnerships mu art, singa art tuli wala nnyo. Ba artists bannange bazadde bange abaliyo mwenna mabiga, abakulu ba legend ba director mwenna, Mr. Charles James Senkubuge, Mwami John Segawa, nsaba tufostering partnerships. Mukole emizannyo gyammwe gyonna gye mwali mukoze gimaswanku, tusobole okubeera film, kubanga tuli mu era ya content and streaming content. Once that is done, we shall have honored Honorable's dream of going global. Thank you very much. Good afternoon. Abantu abazze tuyanza nnyo okujja. Sigenda kugera bigambo bingi. Tata wange abadde ayagala muhonarire ng'afudde with happiness. Omusajja abadde nga akyogerako nnyo ekyokusitiikinga to your center. Ekintu ky'oyagala okukola ky'ositiikinga nakyo Katonda ajja kukuyamba.
dust to dust, ashes to ashes, spirit to spirits. Agenze naye akyali wano. Tweyaza okujja, tuweyanziza nnyo. All protocols observed. Ladies and gentlemen, my name is Julius Jumba. I want to say a few things. Ekisooka Kuubwa nze tubadde abasinga tumuyita Kuubwa. Honorable Nsereko onyiizeemu. Omanyi bw'onyiiga bw'ati agamba Julius abantu baleke basiru. Tebategeera Bannayuganda basiru. Ekisooka twagala okwebaza era Pastor Bugingo kuba tugenzeeyo enfunda nnyingi ne bwe twagenda ettake nga tetunnasimbula. Pastor Bugingo oyo twafukamira n'atusabira. Twagenda ettake nga tuweza na miliyoni 5. Honorable Sisu oyo n'abalala Pamela twakozesa sente ezisukka mu miliyoni 4 naye tetwagenda naziwera miliyoni 5. So Katonda abadde ayagala Kuubwa. Ne mbasaba musonyiwe abo bonna abasuubiza Kuubwa. Pastor Bugingo wali wakiri tunagenda ekkama kubanga yali yamusuubiza ng'akyali mulamu nti katonze wendi bonna ne bwe banaakuvaamu era ojja kufundikira oze waffe eri Mukama. Yayagalanga nnyo Katonda. Kuubwa yayagalanga nnyo Katonda. Ebyo ebigambo byo mumwogerako simanyi gye mubijja naye ffe ababeera naye tukimanyi. Alina ebintu byabadde asinga okwagala. Ekimu Pastor Bugingo akyogeddeko lwakuba takyogedde mudde kufiira kyo. Honorable Nsereko yagezezaako ekijjayo. Kyekya Film City. Yebadde dream ye. Film City ng'ayagala gituuma Nnaalongo maama we. Ng'era anoonya ettaka. Tubadde tujja mu maofiisi ag'enjawulo kubanga ng'oggyeko okuba nti mbadde driver we, mbadde muyambi we mu buli kimu. Mu buli kimu tuwandiisa amabaluwa egajja ku gavumenti nga twagala tukole Hollywood ye Uganda. Kato abadde alina okuddayo ettake for another surgery. Naye ssente bwe ze tubadde tufunawo ng'agamba nedda Julius obulamu bwange busobola okulinda ng'alinganga amanyi nti anaatera okugenda ng'ayagala atuukirize dream ye. Tubadde tushootinga ne Conrad ono firimu nnyingi weeziri content tubadde tukola mungi nga ateekamu akatono konna kaalina n'ezeddwaliro. Maama Mariam ndagira alina ssente ze yamuwa namuga akato kulono nedda nkoyo kuwa ssente gozizza mu firimu ne katembawo naye zino nyamba ogende okole sajjale naye era twafundikira nazazizizza mu production. Oye Kuubwa tusaba kubanga Hollywood ye Uganda egatta bingi, egatta firimu, egatta music. Abadde dreaming ekintu ekinene okukola Hollywood nga abayimbi bajja ne musangawo studios nga muli recordingira ku ssente entono nga mulimu production houses, kamera, biki byonna nga nnyingi ng'ojja ku ssente entono kubanga Uganda tulina content mungi atannaba kuzuukuka. Golaba omutono gwe twakateekako ku platforms ennene olaba firimu z'Abannayuganda ezisinga zifuuka z'amaanyi. Kati ate bwe tukikolera foundation nga nnungi gavumenti temutya tusobola okufuna ssente nga nnyingi ng'ofuddeko ku ssente tuzimba ne perception y'eggwanga. It is the art industry ezimba perception. Bino byonna ebirala bizibu naye art industry. Saagala kwogera bingi njagadde akantu ako kayiseewo nga deputy speaker right honorable waali neyanzeeko. Mwebale nnyo engalo za family. Body wants to say something. Lunaku lwabwe. Ono ye baby Cody. I thank all of you for coming today. I thank everyone who has supported my dad. I wish one day one of our family members complete his dreams of Film City.
And I'm very happy that he even posted his series before he died. All I know that the Lord is with him right now, and with my late sister Courtney, with also my uncle Waswa. I better hope one day I might see him again in heaven. If I'd known he had a sick heart, I would have persuaded him to go to the hospital and complete his surgery. Sadly, one of my sisters isn't here now, Brenda, but she's coming in tomorrow, I think. All I know is that I want to continue my dad's legacy. Like I want to create a museum about him, telling everyone about every single thing that he did, like that. All I know that he's with the angels. He died well, and while he was smiling. One time, we are going to gather here once more and celebrate his death. His life. Protocol. So, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to say a few things, and that is, I want to celebrate my dad's life instead of mourning him. You guys know my father through different events. You guys know my dad. It is well, with my soul, with my soul. It is well, with my soul. I want to say that one thing I want to remember about my dad is that he wasn't a hypocrite. He was true to himself. He was loving, and he had respect for him and dignity. And I don't want to say goodbye to him because that means I might never see him again, but I will. I just want to say that even though he's not here right now, I'll always have him in my heart. I cherish every moment. And that even though I don't think he's near, he'll still be right next to us, right here. And God will enable us to go through all this. And I just pray that whoever was offended by my dad, just forgive me. Just please forgive him so that he can go with God and obey. Tulizukira fena, tulizukira fe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma kw'olwo